Retired Dr. Kano Kizza Besigye n'omuyambi we Hajji Obed Lutale wamu n'omujjaasi Captain Dennis Ola bazeemu okulabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola Emmanuel Baguma. Kkooti eno bw'etyewadde ensala yaayo ku kusaba kwa Dr. Kano Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale kwe baateekayo nga baagala bateebwe ku kakalu awamu ne ku kusaba okulala kwe baateekayo nga basaba okuwulira omusango gwabwe kusooke kuyimirizibwe okutuusa okwemulugunya kwabwe kwe baateekayo mu kkooti etaputa ssemateeka nga kuwedde okuwulirwa. Mu nsala y'omulamuzi Baguma ategeeza nti newankubadde nga abawawaabirwa baateekayo okusaba mu kkooti etaputa ssemateeka tekitegeeza nti omusango gwabwe oguli mu kkooti eno guteekeddwa okuyimirizibwa. And in simple terms, pre-taking enables court to ask an accused person if he or she admits or denies the charges. Simply to require a person to say yes or no. Wakati mu kugoba okusaba kwabwe abawawaabirwa bawadde amagezi basooke basomerwe emisango n'oluvannyuma bateekeyo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. The applicants should proceed to take plea. If they so wish, they can even apply for bail after taking plea. So in the final result, and for the reasons stated above, this application for stay for proceeding for criminal station number 335 of the 2025 and the order for releasing the applicants on bail is not granted. Omuyambi wa kkooti adatandise okusomera abasibe emisango egibavunaanibwa wano bannamateeka babasiba okubadde Ssaalongo Erias Lukwago ne bakiwakanya nga bagamba nti empaaba ya kkooti nfu olw'obutabeerako mukono gw'omuwandiisi wa kkooti nga bwe kirambikibwa mu mateeka. Mu kusooka bannamateeka babasibe basoose kusimbira kuuli abantu baabwe okusomerwa emisango nga bagamba nti bo bazze kufuna nsala ku nsonga ze baateekayo era nti ekyokusomera abantu baabwe emisango baabadde tebakimanyiiko. Oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale nga ye Erias Lukwago era n'ategeeza nti mumativu n'ensala ya kkooti wakati mu kulaga ebituli ebibadde mu mpaaba. Charge sheet oba indictment empaabi yennyini nga nfu efufululu nabo bennyini bagitunuddeko ne bagamba tebisoboka kugenda maaso era omumalabi nga bababuuza bwe muddamu ki nti tujja kutereeza omanyi bakiyita amendment tujja kutereeza tujja ku effecting amendment tubitereeze bakkiriza nti mulimu emivuyo ekisookera ddala ensonga nga 3 namba emu indictment oba empaabi teriiko mukono gwa registrar wa kkooti ng'amateeka bwe galagira. Can you imagine? Ekyokubiri empaabi tebagiwanga Dr. Kizza Besigye eriko omukono. Ekyokusatu bagamba nti alina okugifuna mu nnaku 14 nga tetunnajja wano olwaleero nakyo tebakikola. Mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winyi Byanyima naye ayogedde ku bigenda mu maaso. Tewali musango wano. Besigye takolangako musango gumenya mateeka. Ensonga ye yakuba nti takkirizanganya ne President Museveni ku by'obufuzi by'okulembera eggwanga. Kakati Museveni mu kifo ky'okwogera naye ne bavuganya mu politics yasazeewo okumussaako ebisangosango ebitali magezi. Kkooti eyongezaayo okuwa ensala yaayo ku nsonga y'empaaba bannamateeka gye baateekayo nti nfu okutuusa olunaku olw'enkya ng'era wano abasibe baddiziddwa ku alimanda mu kkomera e Luzira. Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale wamu ne Captain Dennis Ola bavunaanibwa omusango ogw'okulya mu nsi olukwe n'ekigendererwa eky'okuvuunika gavumenti ya President Museveni nga kiteeberezebwa nti emisango baagiza wakati w'omwaka 2023 n'omwezi ogwa Novemba mwaka 2024 nga basinziira mu mawanga okuli Kenya, Greece, Switzerland wamu n'eggwanga erya Uganda. Anet Nakaibale yakusakidde eggwira lino ku Rakai TV Amalindi.